Musheno nkusesenkanya Sister Topi amanya agogera ebitundu abyogera. Eyebase n'abasajja 200. Yes, 200 men. Olunaku lumu lw'atalyerabira olwavaako ensasagge y'obulamu bwe yonna nga bw'agenda okugitunyumiza. Abaali mu kibanda n'omusajja mukazi we najja ebyabaawo ng'amukubye kalifomu yeekobanye n'emikwano gy'abalala 2 ne bamusalaasala feesi okugifuula obulere. N'okutuuka olwaleero byagenda okunyumiza biwulikika ng'ebitakkirizika. Nalabye ku bifaananyi, nalabye ku videos. Lwaki tokkiriza ne nkutwala mu story eno bw'otayigira wano nga bw'olifa? Nali nina mukwano gwange nga ndi mu myaka 22 ebadde 28 ndowooza. Nga mukwano gwange olunaku lwakya nali mbeera nga nyina ekitundu gye mbeera okulw'e Masaka nga ndi mufumbi wa woteeri tonninnyira mukange nga ntuuka nsenguka nvaayo nga nzira mu kitundu ekirala, ekitundu ekipya kye nagendamu. Ndi mukazi ndi mu kiga. Kati nga bw'omanyi bwe tuba twakagenda mu bitundu ebipya osooka n'onoonya edduuka erinakwanguyira. Edduuka eryanyanguyira nasanga nabo bakiga, mwami na mukyala. Nembulira emirembe neŋŋamba nali siimanyi na bulungi Luganda. Neŋŋamba kati lino lyengenda ogulangako buli kimu. Kati abantu abo nimbafuula nga baganda bange nga tekitutte bbanga ddene. Nga bw'omanyi ffe bwe twesanga tubanga ba Luganda, tubanga abeera bedda ng'oba bakulidde mu nnyumba y'emu. Kati munnange omukyala ng'abeera anyumiza bbaawe mwenzi akwana buli kiramu. Baali bantu nga bakitiibwa balabika bulungi nga balina abaana 3. Nze nali nyina emyaka 22. Nali sirina mwana yadde nali nazaalako naye nali sirina mwana ku nsi. Kati munnange olunaku lukya lumu negendera mu kibanda kya firimu ndabeko ku firimu yali anusu 2 okuyingira ekibanda. Mbeera ntudde anti jjukira omukyala yajjanga ngamba baawe mwenzi baawe malaaya bwe bityo. Kati mba ntudde mu kibanda kya firimu nga n'omwami azze mu kibanda nze saamulaba atuula ku katebe ke, obutebe bino ebitebe bye bakolamu mu mbaawo, nange ntudde oludda olulala makati muli mulayini abantu mwe bayitira oba bano abateekamu zisiddi. Kati ng'atudde sayidi yeeri mu mukono mulala nange ntudde mu mukono mulala. Omwami w'edduuka owa tribe yange nga bw'ofuluma wano ku kibanda emiryango ly'edduuka lyawe. Kati munnange omwami bwe yannengera we yali atudde n'asituka n'avaawo ajja atuule wendi. Omwami yali tankwanangako lwakuba nti ate omukyala yali yankwasa omulimu. Tinze wendiraba bbaawe ng'alina omuwala oba omukazi mutegeezeeko. Omukyala ng'awulira omwami naye nga n'omukyala ono yali namba 2 nga ewaka mu kyalo gye baava Ibanda wali wasigalayo omukyala namba 1 ngono naye namba 2 naye ng'alina ebbuba omukazi. Kati munnange omwami bwe yannengera n'asitukawo we yali atudde nze ntunuulidde TV nyumirwa ngenda owulira omuntu azandiranye nsaabifaako nti nendowooza bya bulijjo omuntu obeera mu kibanda omulala najja n'atuulaawo ngenda owulira omwami ambuuzaako Topi biki wazze kulaba firimu ko nze bulijjo ndabira wano nitunyumyamu awo. Kati mu bibanda bya firimu mubeeramu abakyala abookya kasooli wabweru w'ekibanda. Kati abakyala abo waliwo gwe baali baleetedde omusooli oba kasooli. Omukyala n'andaba nti ntudde n'omwami ono ku katebe oba ku ntebe y'emu. Entebe eba mpanvu eba etuulako abantu ndowooza nga 6. Kati ku mabbali ewalala waliwo abandiraanye kati
kati nga nono ali mukono gwange omulala naye nga tuli ku ntebe yemu jjukira bamunkwasa nange mukuuma baali bamunteekako nga mbega kati ono omukyala eyali ayokya emisooli bwe yandaba nga ntudde n'omwami yali nga ndowooza mmanyi nga ndaba ku dduuka lyabwe yagenda n'ategeeza omukyala tye baawe omulabi alina omukazi mu kibanda kya firimu naye nga jjukira si raavu si byakwekwana nedda tetwajjidde ku pulogulaamu y'emu buli omu yazibibye omukyala ng'ajja nze nawulira omuntu ankwatako emabega wange nga ngamba ye nnyabo gwe nakwasa bulijjo gwe ngamba nti omwami wange mwezi mu kitundu ekyo kye nali nnyenzeemu nali mazeemu emyezi ng'ebiri nali mupya nga simanyikiddwa nnyo nga naakajja ng'era be bantu bensinga okumanya nga nedduuka kwengula okwabwe kokka nga sigula ku dduuka ddala kuba buli kimu baali bakirina edduuka omukyala yali siibangamu ng'omwami akola ku kyuma kya kasooli emutundwe nga ye gy'akolera oba ekyuma kyali kikye baali balina ssente ng'era asuubuza buwunga bwa kasooli nga n'olubuto kwe luli ng'era abagagga ssente baali bayina kyova n'edduuka lyabwe nga buli kyoyagala weekiri kati munange omukyala nga ngamba bulijjo kugamba kunkuumira ku mwami gwe gwembuulira ebizibu byange embeera nkukaabire naku katate gw'oyina omwami wange ne muganzi banange omwami we sirina gye mutwala sirina kye mwagaza omukazi kagamba ze nkukutte obadde naye nga mutudde wano mwateeseza mwesange mu kibanda kya firimu konze nedda kyenakola nga nsituka nga nze nfuluma nzikirira waka nali nnyina ewange wembeera ku muzigo gw'ensula kati munange nze saamanya nti omukyala abifudde bya siriyasi oba omwami yasigalawo oba naye yasituka nze saamanya nze nasituka byange nga mpulira njagala nviira ono omukyala kikyala nga kinene kyamaanyi nga bw'omanya abakiga nga lyonna ddene nga n'omwami we munene muwanvu kati munange nze bwe natuuka ewaka ninga kati waka ndiwo bwomu bigenda kumbu waka ngendeko ewa neiba waliwo baneiba nga bo baazimba b'amaka naye nga tegali mu kikomera nga ngamba kanjira ntuulako wano noono omukyala twekubireko luddo twalinga tuzanyirawo luddo omukyala alina olubuto nga lumyezi nga 7 mba ndi awo ng'omukyala teyaze ne banne 3 2 naye wakusatu ko kinze namulengera n'endowooza oba baze kunvuma ng'era omuntu atalina musango obeera bibyo twasigala tukuba luddo omukyala bajja ne kalifoomu bajja n'amagirita ndowooza yagatta egirita nga 10 nga banzikakanako nga bankuba kalifoomu nga bansalaasala nze kasita nabalaba nga bantuukako we nakoma okutegeera ebyaddako saabimanya saabitegeera naye nga jjukira omusajja siri naye mulaavu omusajja tankwanangako nkinkwagala sinalya lukumi lwa musajja munnange mu ku lusozi nga bansalaasala feesi yonna bansala emimwa paka ku mannyo ne bansala emimwa paka ku nnyindo ne bansala ku matama wonna sayidi zonna amatu ne gabeera mu bbanga nga matu osobola oyisaamu engalo n'okwata eyo munda nga banzirusa ku ddwaliro nali mbeera ebulenga nali mbeera ku mwenda nga mbeera esumbwe ku mabanda nze siina buzibu ne bwe mbyogera biri bya mabega nga mbeera sumbwe ku mabanda munaye nga banzirusa mangu ku ddwaliro awo nga bantwala ku ddwaliro nga baliyita kowesa nga liri ku mwenda kyemmanyi kati lyavaawo dda lyavaawo nga banzirusa nze siina kyemmanyi nze sikyategeera ndinga eyafudde bwe obulumi obwo saabuwulira nze bwe bansalira saabimanya basooka kunkuba kalifoomu kkiriza nkutegeeze ku Dembelio Properties and Associates tulina estate Emityana 5 ku 10 nga ya chapa milioni 6. Tulina estate ebulamu jeza ku Emityana kilomita 2 okuva ku Koraso okuva ku estate kuliko amazinga amasanyalaze 5 ku 10 nga ya chapa milioni 13. Ku screen
enamba za Dembelio Properties and Associates okumanya ebisingawo Madam Nancha Beatrice ajja kubanga akukwasaganya. Tweyongerayo ne love story oba story ya sister. Simanyi oba yali kalifomu ne kasita bantuukako kwenako mutegeera. Eyali azanya ludo nagenda okudda engulu nga ndi mu ddwaliro enkeera nadda nkeera nga lwenzire engulu. Ngenda okulaba nga nze nabansibye pulasta nze na feesi yonna kati okudda engulu nga mpulira abasawo boogera ye omwana wa bendi kale baby face ye kale baby face bagyonoonye nga mpulirira eyo wala ndi nga aloota nenga ngenda okudda engulu nga buli omu antunuulidde nga n'engoye ze ndimu ye nali nsobola okulaba engoye ez'essaawa nze nakaba baali bansibye n'emimwa gyonna nga bagisibye nga waliwo we bayisiza akaseke kwensobola okunywera nga kajwisi nga nze nabansibye. Kati munange omukyala nga bamututedda mukomera nga bamusibye awo ku polisi y'e Bulenga. Kati ngenda okudda engulu banyinyonyola sisobola kwogera nga bangamba toyogera era naye sina bwe njogera kuba emimwa gyonna baali bagisibye nga bangamba waliwo omukyala yazze n'akusala okyamujjukira nga anyeenya omutwe mbalaga ye nabadde nzijjukira bulungi waliwo bazze ng'okunnumba ne bagamba nti bakusazeesaze wena kati feesi yo tokyategeerekeka tusaba kimu osobole okubeera ng'onootegeera. Kati munange waayitawo ennaku nga bagenda bambuuza gwani nga balowooza nja kuba sikyasobola kujjukira linnya lyange ne mbagamba nze Toopi. Weddira ki oba ovaawa ng'ebyo nga bawulira mbyogera nkyabijjukira kubanga eyansala ya abansala bansala nnyo. Jjukira abakyala basatu baali basatu bansala omusiwa gwonna ne bagusala ogutwala nga ku kutu wano nga ku matu okutu kumu we bansala omusiwa ewalala bansala naye tebayingira nnyo munda. Nange nembeerawo nga nwana n'ebiwundu mpuusa n'ebiwundu bye sirinaako omusango gwe natereeramuuko ne bangamba tugende ku poliisi. Bambye ekirungi omwami ono yasigala ajja ku ddwaliro ne bwe nadda engulu gwe nasooka okulaba n'abadokita. Kati nga bangamba tugendagenda ku poliisi bakwetaaga ku poliisi naye tonafuna maanyi. Namala nga wiiki ne balyoka bantwala ku poliisi ng'omukyala gyali. Natunuulira omukyala eyali mukwano gwange yadde emyezi mitono ng'ebiri nga bbaawe teyankwanako nentunuulira omwami tankwanangako. Kati oba lwakuba nali muto nze nga saawulira nnugu nti yadde bansazeesaze banzitidde feesi kati nagamba n'omusibye waaki ye yansanze ne bbaawe ate yalinga ntuma ye yalowoozeza oba bbaawe ankwana kwe kunsalaasala mumuleka agende mumute era ne bambuuza okakasa ne mbagamba mumute agende. Nze nanga bansibye ebibandegi naye ate omusibe ngamba bamute era omukyala ne bamuta bw'atyo n'ava mukomera n'ensayiningako nti ze omusango ngumaze. Omukyala n'addayo. Ekirungi bbaawe yali alina okusasula ebyo ebiseera nali sirya bafumbanga mpuuta oba mpuuta kale kyemmanyi nti byennyanja nga temuli munnyo wabula nga nnywamu kasupu nga mpuutisa kaseke nga sisobola kulya kuba emimwa gyonna yali yagisazeesaze. Mr. Sozi nja kulaga ebifaananyi byange oba nja kwerikodinga nkulage n'ojja okakasa nti bya ddala. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Munnange nentoba n'ebiwundu ku ddwaliro namalawo omwezi gumu awo nempona ne banzijjamu buzi zaali zakujjamu kubanga jjukira emba zonna kyemanyi baziyitamba nga wano ku matama wona okuva ku matu paka okukirira eno wansi we tugayiza emmere wonna ne bansalaasala nga bansalaasala
wama ne banzitira akatale kati okuva ku olwo ate waliwo omusajja yali asobola okunkwana buli omu akutunula nagalaba omukazi aliko emirandira ku matama laba omukazi aliko emirandira nze nga nafuuka nkanga baana kati awo we natandika okuwulira obulumi nempulira obulumi ku mutima ne ngamba kitegeeza ono omukazi ne bwe namusonyiwa agende baleme musiba yali anyonoonye feesi yange yanzitira akatale nti luli nali simbifaako nnyo n'ekirala nga nali ndaba talina musango nga ngamba waaye ne bwe yandibadde nze osanga nandigambye amukwana kati nze nga nange ndaba omukazi bambi kyekyamugidde kati bwe nalaba nga abantu batandise okundaba ng'ekizike okundaba ng'ekyobulambuzi banange nawulira nga n'ekyayi emirembe ne gimbula nga nkyayina n'omusajja asobola okunkwana nga tewali akatale bakase bwentyo bwe mpangalidde mu bulamu obwo okubeera awo nga tewali musajja asobola okumpasa ndowooza ng'era buli musajja anampasa agamba ono ne bwe naamuzaalamu omwana ajja kujja nga naye aliko emirandira emimwa gitunula Masaka emirala gitunula Mityana antijjukira baatunga Mitunge kwegamba ndi awo naye neebaza Mukama Katonda nti bwe namala okulaba nga bwebityo bwebiri akatale kafudde nfuuse kyabulambuzi buli andaba agamba bwannanga ate ono nga ne bwe mba ngenze ku dduuka kugula bintu bw'osanga abasimbye zilayini buli omu akwesega n'avaawo nga balaba ono ye yabaaki tebakyayagala nakusaba bintu ku dduuka bali ku ggwe bonna buli omu n'akutunuulira abamu ne bambuuza wabaaki gwe wakula otya banaye nga ate amaziga gajja wali nga bakansala saawulira nnaku naye ate mu kugenda nga kitwala ebbanga kati ate ennaku neetandika okujja nga ndaba abantu mu butuufu bandabira ddala nga nange bwe neeraba mu ndabirwamu Mr. Sozi natuuka okuddako ewaffe mu kyalo ne maama yantunulira nga tamumanyi nti yenzi namala kweyogerako nagamba yeggwe si yeggwe ne mugamba yenze wabaaki Mr. Sozi saafuna kyakwogera saawa eno maama wange yafa wayise emyaka 9 naye yafa simugambye nti bansala namugamba nafuna akabenji olw'ensonga nti nga bumanyi bw'obeera e Kampala bw'oba tokubye essimu tebamanya bikufaako kati bwe namala okugenda nga nfunamu ku maanyi bwe nakubanga amasimu saabalaganga nti oba n'emimwa misibe nti oba kino kyantuukako nasirika kuba eddwaliro omwami ye yali sasula owoono omukyala eyansala oba gy'alina 53 oba ndowooza okulya okunywa okundabirira n'okunzijanjaba byonna baabibakuba lumobiiro. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Mwebale twesiga mwebale tuwagira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0707217988. Bwentyo bwe mpangalidde mu bulamu obwo kati obulamu obwo ne bunjigiriza nti olina okukola ennyo kubanga tewali musajja agenda okwagala yiriba kwegambo olina okwetuusaako buli kimu neneesanga bannange Mr. Sozi sitole ezo nina nnyingi naye obudde bwebumbula neneesanga nga n'omwami anzaddemu alinga annyambye obuyambi okunzaalamu ndowooza ng'agezesa alabe oba n'abaana be naazaala banaaba nabo nga feesi zaabwe ziringa ezange naye neebaza Mukama nti nange nali mpulira nga kiringa ekiyingidde mu musaayi gwange nti ne gwe ndizaala ajja kuvaayo ng'ayina emirandira nga nze bwe njirina emimwa nga gitunula eri n'eri nze nga nange bwe ndowooza naye kyanneewuunyisa 2013 nenzaala omwana wange ow'obuwala nga ye munnange nga feesi ye nnungi nga teringa yange
ewalala sirina kitiisa naye feesi oli ye yajja kigenderedde kansaleesale feesi. Omukyala oyo sijja kulimba nti mukolimira nti mbeerawo ne ngamba mukama gyali mubonereze biki naye ate ti buli weetunula ku nkofu zange ezo mpulira amaziga mu mutima, mpulira amaziga nengamba kalabwa singa nali mwagala, singa nali mbaddeko naye oba mu kutundula vanira naye omuntu gw'otatundulangako naye vanira. Kati wayitawo ebbanga omwami nenziramu neemulaba era nga mbuuzako nga kyaliwe gyebaleko oli otya biki era ng'azze kusapurayingawo nsawo za buwunga aweebulenga we nali mbeera eri navaayo ewama mafiina eyo nenzira eno wansi ku katale. Kati ng'ajja n'aleetawo ku maduuka nga tinze nsulawo emmanju w'amaduuka. Kati oluusi mbeera ntudde ku butebe bwabo ab'amaduuka nga tekwaze okuleeta akawunga. Nze era nga simufaako nga nyinza omugangulira kasoda n'akangulira n'agenda nga nze sibifaako lwansonga nti yali kankwanangako nali simwegomba nga namusajja wa Kiwago, yali musajja wa Kiwago nga muwanvu munene. Kati ate nze nali nkyali muto mu biseera bye bansaliramu nga nze seepikira basajja banene bawanvu. Oluvannyuma lw'ebyo by'owulidde ekinyusi kya story kivuddeyo kitono, story ekyagenda mu maaso, omulamwa gwa tayito tonnaba gutegeera. Nabuuziza sister ne mugamba sister, kati nsigira ku kifaananyi ky'obulamu bwo ng'omusajja ng'omukazi amaze okukutuusaako ebyo, obulamu obwo bwatambula butya? Kubanga walina okubeerawo, wali tonnaba kuzaalayo mwana wo, biki ebyaddako? Bwe nali mpeza emyaka 15 nze saasoma, nakoma mu kibiina kya kusatu ne banfumbiza ng'era bw'omanyi omuntu atasoma obeera waka n'okulima nali sikusobola. Nze ndi muntu nga nsobola mirimu gya waka, kooza bintu, kutegeka waka, naye eby'omu nnimiro nga sibisobola. N'enfumbirwa nga nyina emyaka 15 ne baleeta ente ng'enkola y'ewaffe n'ebigenderako byonna. Ente zaali 2 nembeera mu bufumbo. Ndowooza nali mazemu emyezi nga 8 omwami n'agenda okupakasa teyadda. Yabeerayo nali nsigadde n'olubuto lwa myezi nga 2. Ndowooza omwami teyamanya nti nsigadde na lubuto, kubajjukira nange nali nkyali mwana muto. Kati olwo olubuto lwatuuka ku myezi 7 nempulira ekintu nga mu lubuto munyoola, enjoka ziringa ezinnuma. Nze neneebaka nga ndowooza oba enjoka zinnuma, ne bantwalako mu ddwaliro eyo kiro 9 nenzaala omwana nga tatuuse, n'amala n'afa, oyo ye n'afa. Kati nembeera ew'omwami ndi nzekka mu nju, nsulamu nzekka. Omwami yali ng'ayina muzadde omu, taata nga talina maama, omwami nga mufumbira. Nze nga nina emyaka katugambawo nali mpeza nga 16. Kati bwe nalaba ng'omwami gye yagenda okupakasa naye simuwuliza, ebyo ebiseera tekwali ssimu, tewaaliwo, nali nze siyina ssimu nga call box kwokubira. Kati ng'olina okulinda ye waali bakunoonyezaako bwe bityo nga bw'obimanyi. Kati bwe nalaba nga ennyumba enyigiriza, nze nenvaayo nenzira ewaffe. Mu bufumbo buli bwe banyanjula nembuvaamu nenzira ewa maama wange. Kati bwe nalaba nga newaka wamboye omuntu obadde wafumbiddwa 2 awo, nze nenumba ekibuga Kampala. Waliwo omukyala nga wa ku kyalo naye nga alina abantu be mu Kampala. Kati nga abeera agenda Kampala, nemwebuzaako nti osobola okuntwala e Kampala. Nze sobola nnimiro, sobola kulima. Omukyala oyo n'antwala e Kampala, n'andiita e Kampala. Nze nviira Kamwenge egyewala, n'andiita e Kampala, nembeera ku Kampala okuva 2 paka kati 2025 nze ndi mutuuze wa mu Kampala. Kati bwe yandeeta e Kampala nenzira mu kukola bwa house girl gwenkyo mu bikomera by'abagaga ng'abakiga. Nakoleranga nnyo okusinga abakiga mu bikomera. Kati nga bw'omanyi house girl obeera toyina nnyo ba boyfriend, okujjako mpozi nga omusajja ow'ewaka nga yagadde okwefuulira. Ebiseera ebisinga era baba basajja bawaka. Kati wano bwe bansalidde okutuuka okunsalaasala feesi, awo obwa house girl nali mbuvuddemu
nga nina gyembeereye Nakirebe nga nina we neekozesa akawooteri waliwo ekirombe nga neekozesa nfumba akamere kati omwami we yajjira ng'avuga kimagulu 10 bino ebimotoka ebino ne buloka emisenyu nankwana jjukira wali mbadde mu bwa house galo okola mu kikomera kino ovaayo okola mu kiriibwe bityo nga siina nnyo basajja kyenyinza okugamba kati yansanga ndi mu kirombe nkola n'agamba ego omuwala omulungi okola otya mu birombe mulimu abasajja biki nankwana omwami oyo nga mufumbo nga musajja musiraamu nangamba njagala nkupangisirize nfune we nkuteeka naye ate sisobola kubeera naawe nga tetuli bawoowe kati gwe nja kuteekeyo nga omukyala wange takumanyiiko kati omwami oyo yanzijja Nakirebe n'antwala Essumbwe ku mabanda bw'otuuka e Bulenga kati nantiikaawo kati weewo we nali mbeera nga mbeerawo nzekka omwami nga lwanneetaaza ajja nankimako ne tugendako wamu okukima ng'omusenyu ng'okwo ne bwekuba kutundula vanira nga tetutera mutundulira waka ate yali muntu ng'abeera bize ng'obudde obwo tabulina nze ngebula ekyokukozesa kibeerawo naye ng'ewaka nali siina nti TV mpozi nali nyina akalwediyo ky'oba olaba nti firimu nazirabiranga mu kibanda kya firimu nga gyendabira firimu tiwaka mpuubaala ndiwonzeka kati omukyala wajjira nga bamutegeezeza nti bbaawe atudde nange mu kibanda kya firimu nze n'enfuluma ne bajja nga bangoberera nze kye nali simanyi omukyala n'ategeka ejjirita ze ndowooza ne kalifoomu n'atwala obudde bwe n'agenda ku gundi ku famasi n'agula ne bajja nze kyensuubira nti yali kalifoomu kubanga nze saawulira bulumi bwakunsalaasala nedda nze bwe namala okulaba nti bantuuseeko bwe nakoma okutegeera kati wano nga bamaze okunsala obulamu bwakaluba jjukira n'akavubuka bansala 28 jjukira n'akabeera nti nsobola okubeerako n'omusajja nange nyumirwa obulamu kati ne babeera nga banyonoonedde okunyumirwa obulamu ebyaddala tewaliiwo omusajja eyankwana nga njagala Mr. Sazo omusajja yenna eyankwana yali ayagala kunkebera alabe ndi vampaya ndi aliyeni ndi muntu wa bulijjo nti engeri gye nina emisiwa emirandira egyo enkovu kati balowooza nguba nze nazaalibwa bwe nti buli omu yeebuuza n'omuntu yakula atya kati nga buli antunuulira ayagala amanyi kituufu naddala ng'abaami ate ayagala kusinkana ekiro tomulaga misana nti mweyagala nti oba yabaddeko naawe mwatunduddeko oba kavanira nawunzika nga mpezeza omuwendo ogw'abaami nti oli yazazza ekkebera yabadde tali mulaavu obulamu ne bunkalubirira nenoonya n'emirimu obwabusigalo nga waliwo abumpa muzi wooteri n'okola mu wooteri katugeze awo ebusega bwonna woba ofunye akalimu naye nga tebakusuza bakukozesa bwoddayo toyina wakusula ebyaddala nasulanga ku nguudo n'otambula n'ova ebusega n'ogenda e Bulenga naye nga toyina gy'olaga wabula otambula obudde buke natuuka ne ku pointi ng'omuntu akusanga oba wa motoka oba wa booda n'akubuuza olaga nga sirina n'akuvuga oba akututewuwe n'otundula naye vanira buba bukya 11 akufubutula tayagala bakulabe naye kubanga oli kintu kiswaza mu maaso ge tasaana kwegomba nti akuwase ebyaddala ndowooza baali bamanyi n'abaana bendizaala ndowooza baba nabo balina feesi ng'eyange bwebwe obulamu bwe nabeeramu nasulako mu bibanda bya firimu bino bye batasiba nga tebateekako kufulu nga nze mbeera mu kibanda kya firimu nendaba firimu bwe mba nina ebitaano byange mbiwaayo nendabamu firimu nga 4 naye nga nze kyembala buzibe bafulume nze nsobola okwebaka waawo embeera oba ogitegeera ng'oli mukyala gy'oyitamu toyina wonaabira toyina woosula naye ndisana nga nfuna obuli mulimu obw'okukola obwawusigala obwo nga sibufuna funa bino mu wooteri kusaavinga kuweereza emmere ebyo bwe bityo kati nga bantu bubandaba ng'ekyobulambuzi obulamu nga bunyiga nga mpitira ddala mu bulamu buwulire ennaku ku mutima ng'owulira omutima ng'owulira ennyiike ng'owulira wanyiigadde owulira weekyawa naye nga tewali kyakukola
era kyenkola nga sidda mu kyalo waffe gye nzaalibwa nga nze buli kimu ntoba nakyo mu Kampala nga mbonaabonerako ku street buno obutale bano abalina emidaala bwe ndaba nga banyuse ne weesoga akadaala ne neebaka. Nzijukira waliwo we neesoga essomero nasale nga tebaliggala naye nga waliwo asikaali we yagenda okugula sigala okunywa sigala okumugula ku dduuka ne nnyingira mu eri essomero nga siriggala ejjukira asikaali waali. Kati bwe nayingira ne neebaka nabeeranga mpozi nze engoye zange nazambalanga zonna naddala ekiro nga ze zikolanga blanketi. Kati jjukira nyambadde ebiteete yanga 3 ne neebaka ku budesiki bw'abaana abanasale buno obwana obuto nagatta obutebe 2 ne neebaka. Mr. Sozo Musezi yali andidde nali mutulo nga neebase nempulira ng'omuntu aŋŋamba nti tunula. Natunula sikugamba nti oba neekanga maaso go kagenda zibula ngenda okulaba omuntu ali bwereere ng'ayimiridde wendi. Nawulira ng'enviiri zigenze, nawulira ng'eddiba ku mubiri sirina nafuriizinga. Muli nenzikiriza nti omusezi leero andya nemanya kaaweddemu seenyeenya nasigala ndyawo mu kifo kimu nenzibiriza neŋŋamba ekijja kijje mu ndye nga siraba ntwala ondye nga siraba. Era essomero era lyali awo ebulenga mwe nali neebase kukigenda mu kikaaya we nali neebase nagenda okuddamu okutunula nga siwulira bwe bantwala kundya mpulira nkyali ku bufomu buli nga sirabawo omuntu. Katonda yazabibye omusezi ndowooza naye yagamba ono ayina ennaku ye. Omuntu talina suuka yeebase ku budesiki engoye ze zikolanga suuka ne bed cover. Munnange bwe bulamu bwenzize mpitamu n'okwanibwa owa booda bano abakulaba ng'oweereza emmere mu woteeri mu butonninyira mukange naye nga taayagala kiruuka waaba akulaba emisana tolaga nti omulaba kwegamba nga nze ndinga oba ekyenyenyalwa. Kati 29 nenfuna taata w'abaana okumufuna era naye yandabanga nga nina wenkola kati ng'abeera njogerezaako. Kati oyo taata w'abaana ali ayina omwana omuwala nga wa myaka 3 nga tufaanaganya erinnya. Kati nti akaana ke nakasaagisanga nnyo nga nkaagala nti erinnya lyako lyeryange 29 awo. Kati bwe bangoba ku mulimu nengenda ne mwegayirira nsuzeeko nga bwenoonya ewalala. Ebyaddala nali mpulira nga nkooye abasajja okuntundula vanira nga tebagenda nakumpasa nga balambula bulambuzi. Kati bwe nalaba ng'olyanzikiriza okunsuzaako era nga nkyali mu kitundu kyekimu bulenga nange saavaawo. Yakanyanga kumbuuza ogenda ddi awo kyemmanyi mbadde myaka oba 23 ng'omusajja ali mu myaka nga 3 oba 3 n'okuddaagulu abeera ngamba ogenda ddi noonya omulimu ogende naye nga sivaawo. Kati kye nakola nenfuna gwe nasiikirangako sumbuusa ne muwogo nga nsasulasasulayo okw'omukyala. Ne wabeerawo omuntu eyali abaddeko nange nga yatundulako ku vanira wange naŋŋamba naye nkooyo okulabanga ng'osiiba ku bizinesi y'oyo omuntu. Koosiiba ovaawo kiro lwaki tofuna ssente ne weekozesa? Ne muga ebyaddala sirina kapito. Kati naŋŋamba ngenda kufunirayo ssente naye ojja zinziriza otandike weekozese. Kati obwongo ne buzuukuka nentetenkanya nti naye wano wensiiba wenteekawo akamere nga nze neekozesa emmere ettooke muceere ennyama bijanjaalo sobola kufuna kasente. Bwentyo bwe natandika nengulayo tusepiki otusuwaani ekifo baakimpeera bwereere olw'okuba nti we nali nkolera beebo be najjanga nenkolerako. Bwentyo bwe natandika okwekozesanga bw'ofuna yakuwa 5 n'otundula vanira bw'ofuna akuwa omutwalo bwe bityo n'atakuweera ddala. Waliwo neyampa ekicupuli kya mutwalo n'atundula vanira nampa ekicupuli kya mutwalo ngenda okutuuka nga kicupuli nga siza ddala obwo bwonna buba bulumi. Kati nembeeranga ne taata w'abaana gwe nzaddemu abaana. Ebyo ebiseera nali sinamuzaalamu kuba natandika okubeera naye 29 muzaddemu 2013.
naye nga nze nyina omuleetera ekyokulya anti nina munange ka hoteri ate emmere erina okubaako amateeka tayagala mmere enva nga sinyama emmere lirina okuba ettooke nembigumira nga nze ndi muddu nina omwegayirira nfune weensula koyo okusula mu bibanda bya firimu koyo okugenda omuntu n'akutundula n'akukeeza 11 n'akugoba n'osula mu masomero nali nsuzeeko mu masomero ga mirundi 2 erimu lyali lya secondary kati eddala nga lyeri erya nasale omusezi mwe yali agenda okundiira nengamba kasita nfunye weensula nja kumuleetera ng'essuwaani y'emmere nga ne bwe mba nsigazaamu essuwaani emu sijja gitunda kubanga munange ya mukulu asobole okunsuza nembeeramu obwo obulamu wamu omukulu nancunya omukulu nga tayagala nkwate na ku baafu ye tayagala nkwate ku kikopo kye tayagala nkwate ku kintu kye kyonna naye nga naye anenyenyala ndowooza siri mukazi yenyenyaza ndi muyonjo naye enkovu zino ziyina engeri gye zindabisa obubi mu bantu ziyina engeri gye simanyi nembeeramu obwo obulamu kati awo 2013 nenfuna olubuto lwa muwala wange nange nengamba kati ngenda kuzaala omwana ayina enkovu biki kati ngamba nyine enaku yange ey'okuba nti feesi yange buli muntu yakirabanga ekyobulambuzi kati ate n'omwana agenda kubeera ng'awulira enaku yeemu mukama yanyamba omwana ye nga talina nkovu kyeneebaliza mukama katonda nembeera ne taata w'abaana naye nga nze mwegulako nga ne bwe tuyomba nangira nakukwanako singe waneesibako wali tolina gy'olaga naye nga nina omulala asobola okunkwana nga tewali kati nga ne taata w'abaana alaba nti yanyamba ye muntu aŋŋumidde nga binnangira niyandikuzadde mu ggwe waliwe yandikuwasiza ggwe bitinga ebyo nga bwe bulamu bwe tubeeramu mmaze n'emyaka 13 naye ng'obulamu bwakusika muguwa nze neegula simanyi kameeza bwe kafaanana bukyanga nzaalibwa nti omusajja alekera mukazi we kameeza simanyi lugoye lwa musajja bwe lufaanana simanyi mukazi gwe azadde gwe bagulira ebyenda nti alidde ku byenda simanyi mukazi ow'olubuto nti baawa amutwalako mu ddwaliro oba n'amugulira mateneti oba n'amuweeza okunywa eddagala ebyo sibimanyi nzize nga njiriba bino n'otambuza wetameroni mu baketi n'osiika sumbuusa n'osiika obundazi n'obutembeeya n'okkirira buli wamu wonna n'ogenda n'okomongo ba baketi yewedde mu bwe bityo nga nze nyina okwebezaawo ne bakugabira mateneti ne bakugabira obusuuka ne bakuwa akamere ayafumbye n'akubegera n'olyako bwe bulamu bwenzize ntambuliramu wano nga tunaatera genda mu covid awo we twali tunaatera genda mu covid awo nentandika ekirowoozo ky'okwoza engoye nentandika ekirowoozo ky'okwoza engoye mpate nzimazeemu emyaka 5 nga njoza kati bwe natandika okwoza engoye nga sigolola n'omuntu n'omwoleza n'akuwa 2 3 bwentyo nagenda okwesanga nga njoleza mutwalo ntandise ndi wagu mu kitundu 2 3 oluusi noyoza n'engoye za mitwalo 4 kati neneetaaga omukozi awo mukama n'anviirayo neneetaaga omukozi nenesanga nina okuba n'abakozi 2 nenkola ne bizinesi endala nayo neva mu ngoye nenkola hoteri nga nina bizinesi 2 nina hoteri nina dry cleaner wamane nesanga nga wali mu hoteri nyinza okufuna magoba ga mitwalo 4 engoye noyozayo za mitwalo nga 7 nengenda okulaba nkoowa enfuna zensaasaanya omubiri gukaddiye nze atalina musajja asobola okunkwana nga njagala mulaavu omusajja gwembeera naye nze mwegulako okunsuza eryebbanga lyonna ya myaka 13 ng'era nsuza busuza n'okumuzaalamu ng'eba nsobi kunze era naddamu nemuzaalamu omwana ow'okubiri addako oli gwe nazaala 2013 ndowooza nali muzadde nga 2014 oyo naye n'afa oyo ye n'afa jjukira ne mu kyalo luli navaayo nfiiriddwa omwana kati nyina omulala gwe naddamu nenzaala omulenzi waali saawa eno ayina emyaka 9 era mwoyo omwami naye era jjukira nga yetabyagala nze mbeera mulago omupya nzekka bannongoosa nga nze nsulayo nzekka nze wakiso nze nyina okugenda okulambula omwana gyali nze nina okujja nenaaze neeyoleze nze sibimanyi nti simanyi omukyala bw'aba bamulongooseza nze ne bwe baba bannongooseza nze nenaaza nze neetegulira buli kimu
nze nejjanjaba nzijukira kuno omwana wange w'emyaka 9 natandika okwoza engoye ng'ayina emyezi 3 natandikira obwa dry cleaner nga njozayo obugoye bwa 12 kufuna kyendya nga 13 nga siyoza bungi naye ng'era njoleza abantu kabagamba kati go wakaana akawere ani anaakuwa engoye zo tandika okwoza engoye akaana kakabe naye nga jjukira tewamanyi tate nnyina n'olukindo olubisi ninga nkunya ninga mukama gomanyi simanyi omuntu gwe balongoseza olina okulya akamonde ze naye sina nazigula kamonde nali ndya kyonna oba kawungo oba miwogo kyonna naye nga mukama azabibye ebyaddala ng'oluusi emimonde ginnumya olubuto nerunyola naye mukama mwebaza enkendo 2 nali ndya emmere kyekika kyekyo nga siyinaayo kamonde mpozi nga ndyako katono nti olubuto terukola ki terupiisuuka ebyo byokka naye tewali kugendera ku mateeka amateeka agagobererayo yalina akasente akagendera ku kamonde mu bisimanyi muzigo kati bwe bulamu bwenzize ntambuliramu kati wano bwendabye nga akasente kayingira naye era ajengomu okukasaasaanya neŋŋamba munange topya okaddiye okutuse osese buso omubiri gugenze oli mu nju yakupangisa mpozi taata abaana nemala neŋŋaka mwesonyiwe tuso okujja Saudi nga maze emyezi 7 nga mwesonyiye naye nga tuli mu katundu kamwe olw'abaana nga twasigala mu kifo kyekimu balandi road bebamu naye nga asula yeka nsula n'abakozi bange nga yasula mpozi n'abaana deeka y'abaana nga yagirina nze ndi eno n'ensepiki zange mabaafu biki kuba nali nyina ebibaafu ebinene eby'emitwalo 4 nina zikapipa ez'okuteekamu amazzi agaddomola biki ng'ebyo amasepiki bisigiri kati nga nze mbeera n'abakozi bange n'ebintu ebyo naye nga ffenna tuli mu kifo kyekimu era osigala omuwa emmere yadde weesasulira woosula naye asasula wali waasula n'abaana naye gw'omuwa emmere gw'omuwa buli kimu kumwegulako anti omuzadde mu bw'aba yakuyamba n'akuzaalamu kubeera yalinga ngamba yannyamba okunzaalamu kati ng'olina okwegula ate munanga abaana bo bafuna emirembe bwe nalabye nga kisusse neŋŋamba nga bantu babeera baŋŋamba naye banange mukazi gweolina amaanyi naye abakigamba n'amaanyi egyo emirimu gyonna gwe mu woteri gwe mukozi engoye z'abakasitoma banaye nga njuza ebyaddala nga nina akatale nga ntuuse kubeera nga bambuukinga kitemu mayana bingo buddo n'akasozi buli wamu nga babeera bagamba waliwo omukazi ayoza biki ng'ebyo nga katale nina abasama bakava ku kyeyo n'akuyita n'akwemitwalo 5 n'omwoleza bwe bityo neŋŋamba kati wano neetaaga sente ate zisinga ku zino neetaaga puloti mukama neetaaga puloti yadde saasoma naye nfunira omulimu munange mukama katonda yazabibye nenfuna abantu nga babeera bangulako emmere ya mitwalo 5 buli kiro nze emmere mbadde nga ntandika sawa 8 ogw'emisana sawa 12 tuba tujjula kati tujjula okuva sawa 12 paka sawa 5 gwa kiro emmere neebeera ng'eweddemu nga nyinza ofumba enkota y'etooke ennyama kiro nga 3 oba 4 bwe bityo kyembadde sifumba y'enkoko woteri myaka 5 engoye nga gigenda wera myaka 6 kuba kapito yava mu ngoye eyakola woteri gwamanga nange njogerebwako nga wakira abantu bampaako katiibwa nti akasente ninamu nsobola okuwa omuntu ekicuba n'afunayo omutwalo bwe bityo kati awo bwe batandika okungulako emmere abantu abo ne mbabuuza nga mutwala emmere ya sente nyingi bajjanga ne tifini mpitirivu jjukira emmere ya 13 ennyama tooke muceere bikinga ebyo nga kyeninawo ekyalayisi ke katogo ka muwogo 1500 mpozi n'obuugi bwa 5 kyayi mukalu 5 obusero obwewaffe 5 kyayi matalo 10 nga byebyo byenyinawo ebyalayisi kati munaye nga babeera bagula ku bintu byonna ebyeninawo ne giwera emitwalo nga 5 nembabuuza obutifini nga bungi mulina ssomero mbudde dda asikaali oyo omwami eyanonanga emmere bajjanga 2 naŋŋamba nedda tutwala abantu ebweru omuvubuka ng'ayogera lulimi lwaffe lunga mukiga nemuga mutwala abantu ebweru n'abataasoma mubatwala nemuga asooka gye tudde ebbali twogere kasaagala abakozi bange bawulire bano abawala benkozesa
ne mugamutwala n'abatasoma nzigora basimanyi luzungu kyemanyi kwe kuwandika erinnya lyange naye ate mu kufumba emmere ndi kafulu mu kukola emirimu ndi kafulu nangamba eri batwala muntu asobola okukola tebatwala wa luzungu ne mugamba okakasa nangamba kankuwene namba nampe namba ne mugana ye ngenda kukeera nandagirira nangamba okkirira kawo katono tomanyi emotoka eyita wano ng'etwala abantu ebweru konze njimanyi mbalaba nga babaleeta ne wano ku ddwaliro ne babajjako omusaayi bikine oba family planning nangamba nti era ye kampuni yaffe banange nga kampuni njimanyi nga abaana babayisangawo oba bakadaama nga babayisaawo n'olaba nga nansi abatwala ng'era tumanya nti abo abaana babatwala bweru kati omuvubuka nangamba gwe keerojje ebyaddala nakeera nengendayo ngenda okutuuka nga nenansi mumanyi ng'era bonna bangulangako emmere kati olusinga naye yajjanga ne tifini nemuguza emmere nangamba ye ate nnyabo naawe oyagala genda bweru konze njagala genda naye obuzibu simanyi luzungu nze ndi muntu ali open simanyi luzungu okujjako okuwandiika erinnya lyange nangamba gwe tugenda kutwala funa miliyoni tukukolere ku passport bw'oba oyina endagamuntu ebirala bitulekere tujja kutwala butwazi era mukama yanviirayo bw'atyo nenfuna akakadde nenkaba wa mukashi kuba nadde nsobola okukakola eyasulanga mu bibanda eyasulanga kukola nsi nga ntambula bwenzire Busega bwenzire Bulenga nadde ntuuse ku level ekwata akakadde era mukama yansobozesa nenkwata akakadde gye nali nkatereseza ne bakankwasa nenkatwala ne bangamba kateeke ku simu bweti zigende bagenda kuyita ogende ku internal affairs okole interview kibeere nga kiwedde tugenda kufunira mulimu mukama nansobozesa mu wiki 2 passport nenjifuna bwe nagitwalayo ku kampuni ena Muwongo ne bangamba kati tuweemu akadde ne bankuba ekifaananyi ne bangamba tugenda kufunira boss gwe genda olinde mukama nanviirayo era mu weeks endala nga 3 ne bangamba wafunye contract wagenda okuyitawo ennaku ntono ne bangamba parking ebibyo genda wali gye watwala sente okubana abangulangako emmere kampuni ye erina Muwongo naye hostelo zaabwe ziri mu kitundu mwe nabadde nga nzijja wano mazeewo emyaka 3 najja 2022 ono 2025 ne bangamba wennyini mu kitundu mwosula koba okwata engoye zo woba ogenda we watwala sente awalizi hostelo wali abaana bamaze okutraininga ogenda naabo twakufunidde boosi era amanyi tewasoma ogenda direct n'abaana abo mukama katonda nakola ebyamagero nze nabeeranga n'abaana Mr. Sozi ku hostelo nga bangamba kati gwe mukadde gwolagawa gwe mukadde gwiraba bwofaanana abaana nga banjereka nga boogera n'oluzungu nenfunawo omuwala nze ndi mulokola asabire wa Brazaloni kati nyambala t-shirt za Brazaloni bango kati omuwala yandaba n'agamba bino ono byayambadde nga mbimanyi na kati twali ku Sembo nga bali mu kutusomesaamu awo tuyigirizamu ku mpisa z'eno mu Buwarabu gye tulaga omuwala oyo najja nga amaze okundaba nyambadde t-shirt bango bya Brazaloni nansalako nambuuza munnange osabira ku Holisite konze gyensabira nangamba goli mwana wa papa kati ne tubeera ba mikwano jjukira babadde banjeregerera kati banenga nze ne bwentuula tebatuula nange naye nali nina ssente nali nzize n'emitwalo 2 nga ngenda malayo ennaku nga 3 kati nga nze emmere sirya ya munda kawunga kano ke tuli akatawooma nze nga ntumya bweru jjukira nga sikaala amanyi kati nga nze ntumya butumya kimere kyange nendi ekimere ekirungi buli kimu nenywa amata kati nga baana abamu bamanyi okunesembereza mbagulire obamba we ku byokulya ebirungi bwe bityo ninga olaba zerwa byakulya atazi nga bakutunulya ne baga gwe bagenda kutwala gwe ngoyineze embale togenda kulinnya ennyonyi ngoyineze embale kati nga mpulira mutima mbutufu nyinza obutagenda lwankovu zino nga nange nkimanyi nkiwulira obutasoma enkovu kati nga ngamba mama ne bwana ntunulako n'abaana bajja gamba muzeeyo ekyamaguzi kyamwe tetwagala oyo aliyeni tetumwagala kati nga mpulira okutya kati oyo muwala bwe namugamba tinsabira ku Holisite kituufu ne tunyumya ne mugana obuzibu simanyi luzungu mwana muwala nangamba ngenda tandika nkusomese
bw'oba omulwadde osobola ogamba mama nti mama ndi mulwadde bw'oti mu luzungu. Bw'oba oyagala kulya waliwo abatagaba emmere osobola omugamba mama kino mu luzungu bannange kambeerewo okubiwandiika. Omuwala ng'abiwandiika nengula akatabo bana kagula 2,500 naye nga n'ebyawandiika simanyi kubisoma bwe buzibu. Nangamba byewandiikire nze simanyi kuwandiika luzungu. Kati ate ekigambo kiba kya mu luzungu kyolina okugamba mama wama nembeera mu mbeera ey'okubiyimba obuyimbi. Bw'oba tomanyi kino gamba mama teach me. Kati nembeera ku ebyo mama teach me mbeerawo nga nze buli wembeera nyimba kiri kye baŋŋambye tinsobola okujja eno nga nkijjukira. Jjukira sigenze ku training pozi bajja ne batusomesaamu kaawo nti abaana b'omuwala boyina obbaagala. Nze ekiyumba kye ndimu nina abaana 5. Nasanga bana ng'omukyala alina olubuto lwa myezi 6 n'azaala n'ankwasa anti kasita yafuna omukozi nga mukazi mukulu ategeera eby'abaana ye yamalayo. Ate baamunyonyola nti omukozi gwe tukuleetera ade teyasoma mukozi buli kimu akimanyi. Kyova naye yafuba nnyo okuleeta nze ayine oba obumanyirivu nti ndi mukazi mukulu nja kusobola abaana b'emirimu gye gyonna nja gikola. Nze nfumba, nze njoza, nze ngolola buli kimu wano kyange. Abantu 7 bonna nze mbalabirira bulinga bubebi. Omukyala takola asiiba waka wakukubeerako. Buli woolaga n'alagawo, buli woogenda n'agendawo, buli wamu omwana bw'akaaba nsitula omwana bw'akola pupu mugye mu pampa munaaze mwambaze muliise munywese byebyo byembeeramu. Lanchi erina okubeera mu budde wano nkeera 11 mba nina okuba nazuukuse bwe ntyo kwegamba lwakuba nti nze nali namanyira ennaku. Manyi omuntu ng'ennaku wagimanyira waliwo wootuuka n'owulira ng'ate atuuse ewaka. Era mu mwezi ogw'omukaaga nzira waka wenjogerera sikyaweza na mwezi nga sizeeyo e Kampala. Kati Mukama yansobozesa omuwala n'abinjigiriza nentandika okubyogeranga nembiyimba kuba nali sabiwandiika ate bwabiwandiika sabisoma nembiyimba. Mukama yanyamba netujja abaana bwe twatuuka ku kisaawe bambulako tebaagala kundira tebaagala balage nti ndi nabo. Naye Mukama yanyambanga nze nentunulira ebigere byabwe nga toze bambadde nze nga nnoonya we bayise anti osigadde bakyalina bye bakuceekingako olina wootutempapula paka ne Dubai. Abaana nga baneeragirako paka ne Saudi e Dubai twasuleyo mu waiting room nga tutudde. Naye nga nze bwendaba nga basituse n'ensituka oba babadde bagendako emmanju mu Kabuyonjo nina kuyimirira ku mulyango gwa Kabuyonjo anti abaana mbeesibyeko tebaagala kwibeera na muntu wankovu. Bwe ntyo bwe bulamu bwenziza embeeramu nze ndinga kyenyenyalwa. Kuno ku kyeyo nkwaniddwa abasajja bayitirivu nga bw'omanyi kuba kye yakwanibwa kuba mbeera muzi WhatsApp group n'okuva nazuula love stories za Mr. Sozi nalekerawo okubeera mu group nze nkola gwa kusharingira bakadama nembaweereza link nti wuliriza munange obeera olowooza byonna obiwulidde wulira n'ebyo wulira kati nze nkola gwa kusharinga link za Mr. Sozi nze sikyabeera muzi WhatsApp group jjukira n'abantu mbeewala ogenda okuweereza omusajja ebifaananyi akusabye mbu mpa ku bifaananyi bw'omuweereza n'atunulira enkovu kubanga oba toyagala mukweka kyoli ate akizuula oluvannyuma n'omulaga nti nze feesi yange eri bweti olugirabako ho tadda mukuteerayo kahaayi kwaniddwa abasajja baweranga 8. Kale bwe tudda mu byokuba nti bentundudde nabo vanira bawera abasajja 2. Saagala nkulimbe Mr. Sozi n'abawuliriza abasajja bawera 2 era bwe nabaala nga bawera 2 12 nagaa Mukama ndokose era nalokoka nengamba bwemba siina kyakulya oli ne bwangamba jangu 15 tundule vanira sijja nebaza Mukama Katonda nti salwala siriimu nti nzijukira nali nyina omusajja gwe nalinga meeting kirowoka nga engineer mulamba omusajja nga mulwadde wa siriimu nga simanyi nabeera n'oyo omusajja emyezi nga 6 nze nga simanyi nti mulwadde wa siriimu naye nebaza Mukama Katonda nti ye siriimu saamufuna nabeerawo nempulanga bamugeya oyo omwami mulwadde wa siriimu biki kati esaawe naali bubi ebyaddala nga newaka ewuwe ngendayo nga tasituka ku kitanda nga yawumuka ku kisambi nga yafuna ekituli nga bateekayo goozi kati nga bamujjanjabira waka tasobola genda mu ddwaliro
nga yene enviiri bw'omulaba nze nno nga ndowooza oba musujja nze nali sibifaako naye nga wasiriimu kati munange bwe namala okubala nga abasajja bawera 2 nakaaba nze ndi muntu akaaba nze n'omuwarabu bwanyiza nkaaba nti nze najjula ennaku endi ku bwongo endi mu musaayi endi mu mubiri kati munange nakaaba nga ndabye abasajja baweza 2 naye nga mu basajja 2 tewali gwe nali mbaddeko naye emirundi mingi era guba gumu akutute akuwadde 5 gumu kukweyambisaako ebyo weebityo nga temuli wakuwasa omusajja asoose okubeera nange ye taata w'abaana gwe ninamu abaana bandi badde 3 bali 2 kati ye musajja wangadde nange mukunnangira nga sirina gyendaga mpozi nze siina nnyo famire siina nnyo famire tuli abaana 3 tetuyina maama tetuyina taata bwetyo kyo bwe tuli nze siina senga siina kojja siina maama muto mujja kwebuuza lwaki tabayina tribe entuufu oba omusaayi omutuufu ndi mukazi munyarwanda lwakuba nti nakulira nnyo mu Bakiga e Rwanda twavaayo 96 ne tubeera mu Bakiga nzijukira nali nyina emyaka 9 saawa eno nyina emyaka 37 nina 37 kati nali nyina emyaka 9 nga tuva e Rwanda tetwaddayo twasigala n'abazadde baffe 2 abazadde baatufaako mu Uganda muno kati ne tubeera nga ffe tusigadde baana 3 abatalina kojja abatalina muntu yenna nga ffe tuliwo baana kati buli omu ali bibye mukulu wange ye gyali mufumba ali bibye nze amuddako ndi byange muto wange mwali mu Kampala ali bibye era nze namuleeta e Kampala neebaza Mukama Katonda nti bwe najja ku kyeyo mu myezi 8 nagula ploti ya $1.5 nine naku yange njimanyi manye naku yange nagula ploti yange nenteeka mu manya agange mu Kampala mu Wakiso nengula ka ploti kange ningamba Mukama Katonda nsaba onsobozese enkazimbemu kubanga siina musajja asobola okumpasa tewali kitegeeza nze musajja nze mukazi nze nino byekolera byonna kubeera kuva dda nze nze ndabirira abaana bange nze mbaweerera kuba bakyali ba bibiina bato omwali n'emyaka 12 omulala myaka 9 beba abaana 2 Mukama nansobozesa nenzimbamu ennyumba ya bisenge 3 kasitoowa ka naabiro ninga Mukama weebale era singa naddayo dde Uganda kuba ndi mu baana abakola mu baana bakitegeera okukolera omwana w'omuwarabu otegula bizaawo kirininga kyafuwaza osiiba okola okuva lwozukuse paka lwojja okuddamu okwebaka n'obuteebakirako ddala ekiro ne bakugamba ogenda sigaza abaana ffe tulina gye tulaga kyokka gw'olina okeera 11 ate gw'osigadde n'abaana kati obukoobo bungi naye nagamba siina gye ndaga ng'ekirooto sikituukiriza era Uganda mbadde ngenda mu Desemba naye ebyaddala amagulu gannuma omubiri gunnuma sikyasobola kufukamira wansi sikyasobola kusitama amagulu gannuma emisiwa gyagaana olw'okuyimirira ennyongolola njoza nkola kinfumba ku gaasi kati munange omuwarabu nangamba nkubuulireko toopi gendako ewaka mugwa 6 abaana bagenda okuleka okusoma ogenda kudda ewaka omaleyo gwa 7 na gwa 8 ng'ovaamu obukoowu olaba omuwarabu yalaba nti nkooye ebyaddala nkooye era mugwa 6 nembeera nga nina okudda ewaka ennyumba yo ngimaze naye siina ttooyi sirina masanyalaze ebyo empayalingemu bino ebyo we bakyajingira bipayipu naye temuli masanyalaze okuva ku muti tekuli tooyi enzigi temulinda birwamu ne wansi sinse mintinge kati munange neebaza Mukama Katonda abinsobozeseza mu myaka 3 nina okulabirira abaana school fees nina okubeera nga okuzimba kusayita abazimbi baagala kino baagala kiri nga bw'obimanyi naye neebaza Mukama Katonda nti ebyo byonna mbikoze nti olw'ennaku gye nnina ennaku yempa amaanyi ennaku gye nnina yempa amaanyi agakola singa nange si nnaku nange nandibadde amaanyi sigawulira era abantu bangamba nga naye banange mukazi gwe yina amaanyi naye nga tebamanyi nti ennaku buli woolowooza nti nasulanga ku kkubo nga ntambula
nogamba kankole nnyo buli we nalowoozanga omusezi nga yagala kundya nengamba kankole nnyo kati munange Mr. Sose ngenda kuweereza ondabe face bwenfaanana bwentyo bwendi era nze n'omuwarabu bwantunuulire nnyo mpulira obusungu nengamba Katonda ntunuulira lwankovu zino ebyaddala nabo baafuna ekyobulambuzi bantunuulira ne bebakyaza ne bayita jangu taali sola ne banyanjulira abagenyi baabwe awo olwo bampise bano nabo bandabeko balabe ku muntu atafaanana bantu balala baneetegereze ne bakutunuulira bwe baseka naye nga babatunuulidde enkovu ziri naye kati ennaku otuuka n'ogimanyira temanyirekeka kyova nze ne bwonsongamu nkaaba nti nze olwedde ennaku gye nnina yankwata kati gwe osobola okunsongamu nenkaaba n'olowooza gwonkaabiza naye nga oyina kyozuukusiza ekindeetedde okukaaba kati nze bwentyo bwe bulamu mwentambulira ku kintu kye nali siyinaako nti oba omusajja munange nali ntundudde naye vanira kyokka nina be natundulangako nabo vanira nga nkyali mu bwahawusi gaalo byakwebbilira naye nga tinabafumbo nga bw'omanyi n'omugamba nja kufulumako ekikomera nzije nkulabeko oluusi nga mukyala we naye ali ku mulimu akola n'otundulako kavanira na mu nju ya mukyala oluusi naye ne batakusala naye ate gw'otayinaako kakwate atakukwanye nako ate ye mwatu ne bakusalaasala feesi n'olwekyo si buli ali mukomera nti ayina omusango si buli gwe bayiridde asidi nti abeera yazze omusango oba yayagala omwami oyo nze okusinziira nga bwe neeraba kyovula buli wendaba nga omuntu bamucunye oba ali mukomera oba bakola ki mbeerawo nga ngamba ayinza okuba yakikola oba nga teyakikola. Oluvannyuma lw'ebyo byonna sisita musaba ampeerezeeko ku bifaananyi nga bwe yansuubizza amala okubimpeereza. Munayi mu Kulusozi bebo abaana bange omuwala y'oyo omulenzi bebo abaana benina ababiri. Munange nwana nnyo nti engeri gye kiri nti obulamu bwange butono jjukira oludda olumu omusiwa baagusala nti obulamu bwange mbamanyi bumpi mbamanyi butono omuntu n'akuba oluyi lw'amaanyi nyinza n'okufa. Omusiwa baaguyunga buyunzi kati mbeerawo ne ngamba munange kantegekera abaana bange nga bukyali sirinaayo ssuubi nti nsobola okufuna omusajja njagala siriyina tewali olaba n'abankwanira ku kyeyo bw'alaba ebifaananyi aŋŋaana kyova olaba nasalawo ne mmanya nti kati toba n'abaana bo tegekera abaana bo kubeera gwe nabazaalamu ye talina kyabagattako saawa eno gwe nabazaalamu ayina emyaka 54 yazaalibwa 71 ayina emyaka 54 oba 55 bwe watyo naye nga ye ogugwe gwakunywa mwenge kasita yafuna omukazi amukolerera eyafuuka lujooju munyi wa Lulango era tubeerawo ekyengera munabaziza kasita otuuka ku Equity Bank weewo wembeera era narwana nnyo nengamba Mukama nsobozesa nsobola okuzimba mu Kampala nsobola okukuumirawo abaana bange kuba taata w'abaana azaalibwa na Tete ku 5 wazaalibwa eyandibadde Nyazaala azaalibwa Zana bw'otuuka we Zana ku katalo tambulayo nzijukira tutambula oluusi n'oviiramu ekajjansi bayitawo Lubowa nokkirira n'oyambuka mu nfuufu oyo Nyazaala gy'abeera ye waabwe ku Bukojja gye yazimba famire ye yamuwa ettaka n'azimba waawo waabeerera ddala kati nti taata w'abaana wa mu kibuga ebijja byabwe biri awo Empigi oba ye Kamengo oba yewa nali ngenzeeyo komanyiyo kubeera nafiirwako omwana yamuziikayo eyali addako ono omuwala ow'omu makati g'abaana ababiri kati we nagendayo nga waliyo okwabya olumbe n'andaga nti kiiki n'ekijja ky'omwana we namuziika kati neŋŋamba Mukama nina okukola ennyo nzaalibwa wala kale nzaalibwa Rwanda sigaana naye nkulidde Kamwenge yeewaffe kataata abaana ba mu Kampala ekitegeeza nze nyina osibira ddala amakanda e Kampala kyova olaba nti puloti neesanga njiguze esentema mu Lukwanga eyo mu Wakiso ng'ogenda e Kakiri neŋŋamba Mukama nyamba nzimbira abaana bange ntuule ndabirira abaana topi weefuge fiiringizi fiire ddala labirira abaana toyina kyakukola kirala naye nga bba abasajja naweeza abasajja 2
1,200 nenebaza Mukama Katonda salwala siriimu ndi muntu ali negative sitiwa netendo mbiddi za Yesu simanyi gange nenga Mr. Sozi we bali tuweereza bambi nze okuva lena tandika okuwuliriza love stories namanya nti sinza asoose waliyo n'abayina ebinsingako lwakuba nti ate nze byempiseemu byo bingi okusinga ate ku benzi zempulira sinawulirayo muntu eyali asuze ku street zempozi neerabidde simanyi nnyo kunyumya nze ndi muntu akozeseza buli ekikuba kyonna kyomanyi njaga shisha kuba mijaji akakoola yenkwakyo oba mira byonna mbiridde byonna nyonoonese nga ngamba oba we nayonooneka njawulira nga obwongo tebukyerowoozaako nnyo mbeera sikyawulira nga neefaako nti neerabe nti nyina enkovu mpulire nga ndinga eyavaako buli ekikuba nkikozeseza era akakoolako nkaliiridde emyaka ebyo byonna tewali kyesiridde enjagana ginywako kuba namulya mijaji byonna gwe kyoba omanya sina kyesiridde naye nga bw'omanyi otuuka n'okula ne weebuulirira natuuka n'enkula ng'era bwe nalokoka bali abasajja nempeza abasajja 2 n'endokoka nenga Mukama ndokose nalokoka nzeka saarokokera mu kyaki yadde obulokozi nabwatula mu kyaki naye obw'abasajja nalokoka nga nze nenga Mukama ndokose abasajja mu maaso gange faya okujjako ali siriasi omu yekka kyova olaba kusaawa eno mbeera nsaba Mukama Katonda singa mpa omusajja ng'ali mu myaka 5 kudda waggulu nti ne bw'aba nga tatundula vanira nga yafa amaanyi g'ekisajja sobola obeera naye kasita tubeera nga tuteesa tukole kino tuzeeko kiri ebyo bwe bityo naye era naye simufuna n'abasajja bakulu nabo bayaayi akukwana ayagala kubba kyokka nze ndi mukazi agoba ebirooto ngoberera ebirooto byange byenjagala otuukiriza kati ate omusajja wayagala okunsiza emabega bannemye kuba manye ennaku yange mba nkimanyi oli tajja kunjagala nga bwendi mbeera nkimanyi kati bwe namala okwezuula nti nze siriiko kisikiriza musajja si yenza ayina entumbwe si yenza ayina ebbina yadde ku profile pic ndabika ng'oba ayina amabina nedda ebifaananyi byebikikola ng'era bw'omanyi ffe tribe zaffe tetubeera nnyo n'amabina kuba nze ndi munyarwanda omubutu okujjako abatuusi be babeera n'amabina nakula kikiga waggulu ndi munene wansi ndi mutonotono kati nemanya toyina kisikiriza si bbina si ntumbwe ate era abantu batunulira nnyo feesi yeetunda omuntu kati kyova olaba nze oli ne bwajja n'aŋŋamba mbeera ntegedde n'amalira budde bwange annimba kati mbeera ku Sozi mu famire mbeera ku love stories za Mr. Sozi nze nina earphone bwange bwa bluetooth nina earphone zange za bika 2 nteeka mu matu esimu nengisonseka mu kiwato nzire eri ng'essimu eri mu matu natuuka ekiseera n'amatu ne gannuma lwakuwuliriza love story kyenakola kati nsooka neneesiba akagoye nensonsekamu zino bluetooth oba earphone kati nezibeera nga teziri ku mubiri gwange nesigisembeza nnyo mu matu luli amatu gaali gatandise kuntujja nga gannuma lwakuwuliriza Sozimo lwakubeera ku love stories za Mr. Sozi naye nga ngamba sijja zivaako kubanga ate zinyongera obugumu naye mpulira nga ate neeyongedde okunywera naye mpulira nga abadde aweddemu amaanyi kati ate nga nfuna amaanyi kyova olaba nti luli nalinga nina abasajja n'akumalira obudde n'akusumbuwa busumbuyi n'akulumya omutwe okuva natandika okuwulira love stories za Mr. Sozi sirina musajja nkwana sirina ate saagala okujjako oli ali siriasi nga Katonda amuleesi naye kasita ntunula ne profile pic nendaba nga kaana katoototo ako nga nkeesonyiwa bwe ntunulira profile pic nendaba nga kaana kato nga nkeesonyiwa nga ngamba neetaaga musajja mukulu naye kati omusajja omukulu ye ndi mufuna ntya era tewali n'ogamba guma gwe wuliriza love story kati munange ndi wano njagala nzireko e Kampala nfune kaluumu kuba ennyumba yange tenaggwa teri since meeting teri mu ndabirwamu teri mu masanyalaze sobola gituukiramu sobola okufuna akazigo nsasuleko emyezi 2 Mukama yannyamba mwebaza nti nyina balandiroodi bange bempeereza sente bebangulira ploti bebankoledde ku by'okuzimba yadde omuzimbi akayumba kange teyakasereka nga we nali njagala nga bw'omanyi gano amabaata amamyufu ago
obagabaga mitwale na kitundu nali njagadde mwamba omulungi teyasitula bulungi kayumba kange nende nebaza mukama tikati bana abazimba ezitemagana nemana ezimenya tebaliiwo abagula omwo mu ntobazi nze bangulira ku kasozi nengamba nebaza mukama katonda nti nze we banguliza si mu ntobazi ndi ku kasozi ate akayumba kange weekali kati njagala ntuukire era kyengera tuukirawo ekyengera ku balandiroodi bange beebu era wembadde mpangaliddewo emyaka 10 wetuwangalidde tuludde nabo bafuuka famire yange nfunewo luumu mbeeremu emyezi 2 nziremu nyingire ku kyeyo nkomewo nti nyina chance mukama mwebaza tekiyumba baagala nkomewo era babeera bambuuza nayo okakasa onodda baneegayirira weegayiriza okomawo naye ekiyumba kinsuula eddalu Mr. Sozi naye ng'era omuntu eyamanyira ennaku okigumira baŋŋamba abakozi abazenga bakola wano batoloka era saawa eno mmanji omuwalabu naye kyava kuba nti nayagala obusente obuwera nzire Uganda nabo nga ndaba plasita mumaze okugala nkumaze njagala waakira akasente kange nkasigaze wano ngende nako baŋŋamba tetugenda kakuwa mu ngalo ojja kutoloka naye nga jjukira emyaka 2 nagimala dda ndi kujjuza 3 bagamba mu mpaka sente kange ngende nako mu ngalo kashi nkakyusize ku kisaawe ky'entebe mbojja kutoloka olw'okuba balina ekikangabwa kiri nti buli mukozi atoloka nze mukozi awangadde nabo omukyala akulondoola omukyala akutambulirako buli kamu ofumba akuli waggulu olabirira abaana be ng'akuliko osiimula akuliko buli wamu ne bwogendako emanju akubalira obudde n'atandika okuyita yanguwa biki ng'ebyo kati n'owulira nga wamma ennyiike yokka gy'owulira naye siina kyakkola kuba kati ndaba bwe mbeera e Kampala nja kusiraana nga siina masanyalaze siina tooyi endabirwamu ku sementi nga wansi neŋŋamba kati mba ninaatu kukomawo abaana bino bye nabateekamu bitwala ssente ekibiina ekyasooka nabawandiisa mitwalo 5 nensigala nga nsapootingayo ne kawera akakadde kamu n'emitwalo 15 neŋŋamba siina buzibu ntegekera abaana bange mu maaso kino ekibiina ekirala kye naakabateekayo ekyo kyo kimaze ebbanga nga kizanya kino kye nateekayo 5 kyo kikyali kipyapyapya naye lwakuba nti bazanya era mwe balabikira ku KBS nga bwe nkugambye kati kino ekiragira ku top ekyo kyo nataddemu miliyoni enamba buli mwana mitwalo 5 ngenda kulaga lisiiti zaabwe buli mwana mitwalo 5 ne mbasasulira z'okulya ze balya buli mwezi naye nga bagenda mu luwumula lwokka nembasasula emitwalo 10 buli mwana emitwalo 5 ne basindika miliyoni emitwalo 12 emitwalo 10 zakulya kakadde kakubakola ki kuba registaringa babeere nga balina kaadi zaayo nga bazanyi baayo bikinga ebyo neneebaza mukama katonda byonna abinsobozesa kati akasente nadde nyina ka myezi 3 omwezi ogwokubiri gwakusatu nagwakuna nkulaga basindiseeko ka myezi 2 ogumu ne gusigala kati ndi kusaba mukama katonda bampa akasente kange ntuuke Uganda nsooke neebakemuuko mpumulenga bwendyako obulungi siibenga nga neebase bwe bityo obuko obugende ndaba amagulu ganaatereera bwe gamala okutereera nziremu nninnya ennyonyi nkomewo nsobole okutuukiriza ekirooto kyange lumu nzire ewange neerabirire nze nakkiriza nti nze sirifuna musajja andabirira sirifuna musajja ampa akameeza oye sirimufuna sirifuna musajja alimanya nti ono mukazi mulwadde ono mukazi yasuza atya ono ebyo byonna byesonyiwa kubanga era taata abaana gwemaze n'emyaka 13 tangulirangayo wadde kilo 5 za sukaali nga ngendako mu kyalo nga ne maama tanafa maama yakafa yafa nga ngenda zaala omwana wange oyo emyaka 9 nali nyina olubuto nga lwa myezi 8 kyokka nga ndi wakulongoosa ndi wakiso nsanyalazibwa okuva ku nviiri paka ku kagere nze nongoosebwa luno olukindo oluva ku kundi paka ku bukyala ezo ennongoose ezo ez'enkola enkadde ezo osanyalazibwa omubiri gwonna kwegamba omubiri gwonna gwajjula amasanyalaze mu kuntunga zine buzi bansanyalaza mu kuzijjamu bansanyalaza kuba obulumi bwali bungi mu kunzijjamu buzi ez'okufeesi nalaja nanga mpulira obulumi ne baddamu ne bansanyalaza kwegamba nze omubiri gwajjula amasanyalaze ndi awo
ndowooza n'obutafukamiragana amavivi okunnuma kubeera nnyo ku gaasi. Jjukira ne gaasi nayo si yennyangu, n'ebikemiko n'amasanyalaze byonna aganyingira nga bansanyalaza ndi awo sibitegeera, obulamu bwo butono naye ate nina okukola ennyo nga nkyasobola. Byebyo Mr. Sozi kankulage baana b'omuwala abato bendabirira balinga balongo. Abaana bali 5 naye abasinga okuntuulamu abato ababiri gwe nasanga nga bebi ne gwe bazaala nga bamuzza kooli. Bannange wano nga tulina nakutokolawo naye neebaza Mukama olw'ekisa kye tinkola ate bwe ntandika okuwuliriza love story za Mr. Sozi wama nenyongera okukola mbeera neekalakaasa sigenda kuddamu eno ennyumba, sigenda kuddamu linekomera, siddamu eno geyeena. Naye ate bwe mpuliriza love story za Mr. Sozi eŋŋamba nja kudda, nempulira nga maanyi gazze, nempuliriza by'otubuulirira neŋŋamba nja kudda nkole. Kati byebyo munange Mr. Sozi nkwagaliza olunaku olulungi. Mukama Katonda akukuume, Mukama Katonda akuwa obuwangazi, akukuumire famire ye yonna ne mukyala wo Beki, mwenna abankuumire. Mwanyinaze Tewo Pista oba Topi, njagala kwebaza Katonda olw'obulamu bwo. Njala kwebaza ompadde akaseera akazibu nga nfumiitiriza ku story yo. Nawuliriza ekitundu ekyasoose bwe nakusabye ompeereza ebyo bubadde kedde ku makya ngenza okukeera nga ndaba oli mu kulikodinga nennemu okukola ekira kyonna nga ndi awo ninze ggwe. Njagala kwebaza Katonda olw'obulamu bwo. Njagala kwebaza Katonda olw'ekisa kye, olw'obugabirizi bwe gy'oli. Tutera okugamba nti it would have been worse oba oli awo kyali susseewo kyali sinzeewo nene tunulira engeri Katonda gy'atukolera ebyekisa n'agolola omukono gwe. Obulamu baali bumazeewo eri abantu abasalawo n'agamba nti oba kwebaka luzira ngenda kwebakayo ffenna tubifiirwe. Azuula luvannyuma nga kyeyazannyanga ffenna tubifiirwe, omuntu yamuliko yekka, wali tovunaanyizibwa. Njagala kukkiriza ebigambo bino. Katonda akwagala. Katonda akwagala. Bwe nzizaayo akatambi from the 90s mu gy'ekyenda olutalo lw'ewammwe Rwanda bwe lwakukunguza ne famire yo ne lubaleeta e Uganda, tolowooza nti waali badde wafiira mu lutalo lw'e Rwanda. Nali kalenzi katonnya ebiseera ebyo kubanga emyaka gyo kati gwe kumpi nkusinga emyaka giringa 3. Bobyogera mbijjukira nga batuleetere baleetanga ebyennyanja awo ebyamize oba ebitundutundu by'abantu oba masaawa, nzikiranye essaawa. Katonda eyakwagala n'akusimattula mu lutalo e Rwanda n'otafiirayo ng'abalala bwe baafiirayo, n'akuleeta e Uganda, n'akuwanirira nga bwazze okula n'otandika okufuukira ddala omukiga. Amaanyi bw'ogeraageranya Abanyarwanda bangi gye bali abalinawo ng'obanulaba alina amaanyi, n'ate era tulina n'ekifaananyi eky'abaana abalina omubiri omulebevu, omubiri omugonvu. Katonda n'ajja ng'akukolamu omulimu. Abalala abatambulidde mu makubo g'ozooyitiramu munnange bangi balina siriimu, bazadde abaana batamanyiiko bakitaabwe. Abasinga n'obulamu bw'ensi eno baabwabulira, ebikolwa byabwe ebyennyini byabazikiriza ne bafa nabyo. Laba Katonda bw'ajja ng'akuwalula, ng'akulera, ng'akugololerako omukono gwe paka lwe wamutegeera n'olokoka. Okulokoka kuwasooka kwali kw'abasajja ng'obala ennamba ey'abasajja 2 nga tetegeere oyo talina kuba ggwe n'olokoka. Laba mu ngeri y'okwerandiza wekka bw'oz'oguluba n'obulamu. Katonda bw'akuwadde ekisa mu bbanga ettono n'ogula poloti, kati ennyumba ogizimbye, tonnaba kugisemintinga oba giteekamu tiles. Nkwagaliza kugiteekamu tiles mu linnya erya Yesu. Gamba nti amiina Topi, ebeeremu amasannyalaze, osika amazzi, okyusa obeere ne toyireti ez'omu nnyumba. Gamba nti amiina,
kisoboka. Lwaki? Oyo Katonda gw'ozootambula naye okuva e Rwanda mu genocide. Oyo ye Katonda alina pulaani gy'oli. Oyo ye Katonda azza akugabirira. Yonna abalala batambula babyanga, abalala betta. Embeera gy'oyiseemu ebadde ekusindika mu kwetta. Abalala tebatuukana ku haafu yo ne bejja mu bulamu. Katonda akwagadde. Abalala basuze ku nguudo. Tebaasimattuka. Babattirayo. Laba Katonda bw'akwagala. Ozze osuumuka from birombe ne bakukozesa kwoza ngoye, kola ka restauranti, kulinnya nnyonyi, bisoomooza. Laba Katonda bw'akwagadde. Mukama wo okutuuka okulaba nti weetaaga okuddako ewaka ng'akyogera, nga tomaze kukuba nduulu, tomaze kwekalakasa, kukubira kampani. Laba Mukama wo bw'akyogera. Okwo kwonna kwagalwa kwa Katonda gy'oli. Oliko favor gy'otannaba kutunuulira nti ogirina. Ogira n'okiraba. Nenjagala kujjukiza nti Katonda akwagala. Neesunga okusisinkana Kongoze ekyaddondo. Neesunga. Nenjagala kukkiriza nti munnange oyinza okuba ng'olina okulumwa okw'obutabaako jjajja, ssenga, taata, maama muto, ono kizibwe. Munnange njagala kutegeeza nti olina oluganda olukulu nga lwe luganda olw'eggulu. Olina Katonda oyo omuzadde ow'ekisa. Olina Katonda oyo azaabikukolera tokkirizanga sitaani okukuteeka mu nnyiike gy'ozootambuliramu okulowoozesa nti oli wekka mu nsi. Olina Katonda oyo ow'abamulekwa, Katonda ow'abannamwandu, Katonda ow'abatalina baami, Katonda ow'abanyigirizibwa n'ajja anyiga ebiwundu n'abaleetera essanyu. Essanyu singa ensi lyegaba, n'essanyu Katonda lyagaba. Emirembe si emirembe ensi gyegaba, naye emirembe Katonda gyagabira abaana be. Omuwendo gw'ekyo oyinza obutagutegeera kubanga tegutegeerekeka, tegupimika obuzito bwagwo. Njagala kwongera kujjukiza nti Katonda akwagala mwannyinaze. Katonda akwagala. Obwana bo bubiri Katonda ow'eggulu nsaba abukuweremu omukisa. Lubeere oluganda, gibeere emikwano, babeere bakyaliibo muwulirire emirembe. Naye emirembe egy'enkomeredde, emirembe egya nnamaddala gyegyo egya Katonda. Bw'otunuulira olugendo lwo nga bw'ozootambula n'otunula gy'ova ne w'oyimiridde, tolina nsonga yonna kugamba nti Mukama waffe yeebazibwe, nti Mukama oli mukulu, nti Katonda oli munene. Bwe tutandika okukunoonyeza abo abaava e Rwanda mu genocide ne tutandika okubalondoola, tolaba nga kyakwenyumiriza bw'obanga oli mu abo n'olwaleero abakyaliwo nga tokyalina ngeri gy'oyinza kusula n'osiiba ne Katonda ng'akugabirira. Njagadde kulowoozesa kintu kimu kyokka, kwe kwagala kwa Katonda gy'oli topi. Atasomye Katonda n'akwesomeseza ne experience. Okusoma kwo kubadde expensive nnyo, kubadde kwa bugubi nnyo kubanga ettendekero ly'oyiseemu syllabus tetugitegeera. Certificate, diploma, degree byonna bye bagaba tetusobola kubinnyonnyola. Experience y'obulamu Katonda gy'akuganyizza ogiyitemu naye ng'akimanyi nti ojja giwangula kubanga agamba tasobola kuganya muyaga kujja gye tuli nga tusobola kuguyinza. Kale byonna obiyiseemu naye Katonda akulabamu obusobozi obw'okubivuunuka nga bw'ozza obivuunuka. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Nsaba oyongera okunyweza enkolaganayo ne Katonda oyo. Amanyi gye wasibuka, amanyi w'oli, amanyi ne gy'olaga. Akutunuuliza obulamu buno bw'akuwadde n'obulamu obusinga okubeera obw'ekitiibwa bwe bulamu obw'okufa ne tuzuukirira obulamu obutaliggwaawo. Okufa tujja kukulozaako, tusookayo busoosi batusookayo busoosi. Tutunuulire obulamu nga tubusussa entaana, nga tubusussa amagombe. Okuzogana kwonna kw'ozoganye n'edduniya, tukkiriza nti Katonda alina enteekateeka gy'ogwana okukkiriza okuva ne leero okusinga bwe wali okikkiriza.
nti waliwo obulamu obusukka ku buno nga Katonda azizza emirembe mu nsi egyamalibwawo omubi nga bizze bujja awatali kufa awatali bujja awatali butemu awatali kutwalira amateeka mu ngalo awatali kukozesebwa ng'ensi bwe kukozesezza obulamu obwo mbweyagaliza nawe mbukwagaliza kisoboka ng'otaapinze ku masannyalaze ag'omwana wa Katonda omulamu topi kisoboka okimanyi nsaba Katonda anyweza ekyo obulamu tuleme butunuulira ku buno kubanga buno buggwawo tutunuulire obulamu obutaligwawo Katonda bw'ategekedde abantu be nsaba obeera omu ku abo nga nange bwenkyeyagaliza Katonda omulungi omwagalo sooka kusaasira nze alina emirimu egitali mirongoofu abantu nuulira bayinza oba nga balina bye bammanyiiko balina bye baali bampuliddeko ebimu bituufu ebirala si bituufu Katonda ow'ekisa okola ku bantu bonna ojjawo byonna ozza bujja byonna sooka kusaasira nze okusaba kwange eri abaddu bonna abazaana bo nga nange mwendi okukkirize Kabaka w'abakabaka tukwebaza kubanga otuwa ekisa ekyokudda obujja ng'otutukuza n'omusaayi gwa Yesu webale kubanga okkiriza okusaba kwange njagala okwebaza olwa Topi n'abamufaanana ng'obulamu bw'ensi amayingo omuyaga okusomozebwa kwonna okuze kubeerawo olaze obwa Katonda ng'okyayimirira nabo n'okutuuka olwaleero tebanne bakutuuka ku byankomeredde bye bagamba nti kati bamazeeyo n'abalowoozezza nti bamazeeyo mu nsi waliwo ebibajjidde ebiraga nti tebalina kye baali batuuseeko kubanga ebyensi biggwawo ebyensi birala ng'embuyaga bwekunta bwe biyinza okuggwawo mu kutemya obutemi eriiso bwoti ne biggwawo tukwebaza kubanga otuwa ekisa ekyokutegeera essuubi erisukka ku lino lyetunuulira ery'okubeera n'obugagga ery'okubeera n'abaana ery'okubeera n'abaami ery'okubeera n'abakyala Katonda ffe n'otutunuuliriza emirembe egy'okuwangula ensi eno nga tusukira obulamu obutaggwawo tukwebaza olwabo b'ogabiridde b'owanguzza waliwo abakyasitраgolinga obakolako ne balina essuubi ttono bawanirire engozi okusa essuubi eddamu bo wabeerewo emirembe mu kusoomoozebwa wabeerewo okuyimba mu maziga wabeerewo okusuubira mu kusoberwa mu kusoomoozebwa kwonna omuddu n'omuzaanawo kwasoomoozebwa ogwo omutima gwe nga bwe guyaayaana kati nga bw'obimanyi naye bw'abimanyi nga nze sibimanyi osisinkana okwetaaga kw'omutima gwe bw'omusisinkanya ebyo n'omuwanguza mujjukize nti obadde ggwe aleme kwetenda magezi na kwetenda maanyi na kuba alina connection akkirize nti gwe lutindo gwe masannyalaze gwe muyungirewo obulungi bwe n'ekisa kyo tubyebaza byongera okubeera naffe ng'oyogera naffe okuyita mwoyo mutukuvu tuganye okulya n'okutambula nga bw'oyagala leero bulijjo mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabira ndi all say amen. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi gife ebbaawo gwaffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu gano Dama Coffee 6-in-1 mulungi eri abalwadde ba sukaali mulungi eri abalina obubonero bwa kansa mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku mu health wellness treatments tulina reflexology sandals nungi eri abazimba ebigere bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwawo ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo awaka osobola okugyegulira nga ggwe ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo okumanya ebisingawo ku bino byonna kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.